ku Spark TV za Ashanab zipolote tali konkaina zili 13 zokka zezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya olunaku olwaleero ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwa munana olunaku lwa kusatu amakya g'olunaku olwaleero ngenda kubeera ng'ate munange njogerako n'omwogezi wa kibiina kya NUP ate nga njogera okujjukiza nti ndi wano eno ku NUP offices ku kitebe kugutebe ndi kugutebe omwogezi kampadde olukusa okuguyita ogutebe ndi kugutebe amakya g'olunaku olwaleero nga bw'olaba tugenda kuba nga twogera ku nsonga nnyingi nnyo n'olwekyo gwe yakaneeyungako tula butuuzi okkalire nkwaniriza ow'ekitiibwa Waiswa Mufumbiro. Nange nsanyuse nnyo okubeera ate ku Spark ku makya ne poloti etalina nkaayana. Wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi nnyo namwe mwasuze mutya? Twasuze bulungi. Mbuuliza ku bakulaba ku Spark TV Spark ku makya g'olunaku olwaleero. Abalaba Spark ku makya naffe kwe tubeera mwebale nnyo okuwaayo akadde ne mujja mubeera ku station nnyingi mu Uganda naye Nation Media mwegulidde kugamba mwakira ku balala ku ngeri gye musengejjaamu empeereza yammwe omutindo kituufu gwa njawulo era omuntu bw'akuyita ku Nation Media TV I get a sigh of relief kubamba mmanyi nti byengenda okunyumya bituuka wala naye ate n'ababitambuza balina ensa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tutandikirewo butereevu nnyo nnyini ddala kuba kale tulina katono. Olowooza ki ku Parliament enkiiko zaayo okubeera nga egenda kuba nga ezitambuza mu regions ez'enjawulo? Omukisa Uganda omubi gwe yafuna mu bizibu byonna bye tubadde nabyo kwe kufuna abantu nga Anita Amongo okubeera nga kati yakola nga speaker wa Uganda. Abantu abasinga bagenda kulwawo nnyo okututegeera naye mu bukulembeze exposure eri very very important. Tosobola gamba nti the legislative arm egenda kubeera decentralized oba regionalized. Leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi w'ekitiibwa ennyo bwe yabadde ayanukula ensonga eno yatutegeezezza nti buli we bagenda mu region bagenda kusaasaanya obuwumbi 5. Kakati oluvannyuma lw'okulemesa mafia Anita Amongo okunyagulula eggwanga lino mu nkola ezimu bayizzaayo obukodyo obulala obujeebuula ssente z'omuwa omusolo. Parliament ne baba balonda babaka ba Parliament babalonda kujja Kampala kubateeseza kubanga ne bw'ogamba nti ogenze mu tugamba ogenze waffe Luuka nga gy'ogenda oteeka olukuŋŋaana kuba ogamba abantu nti ogenda kutambuza kitegeeza you will not be limited to particular districts. You're going to be able to go everywhere. Because you say it is a people-centered parliament. A people-centered parliament si kugitambuza ebikolwa byayo. Gwanita woba osobola okutuula mu meeting ne weewe $5,900,000 zikole ku generator yo mu maka ag'omu kyalo n'ogenda ne weewe $5,900,000 zikole ku maka ago ag'ekololo zikole ku maka ago ogule generator nti ekisooka kitegeeza omanyi amasannyalaze gavaako tokoze ku kyamasannyalaze weekoledde ku kya generator. Tolowooleza na munnayuganda kubanga ennaku zino tugenda tulwanisa fossil. Togambye nagamba nti kankozese tekinologi omupya okuyamba ku pollution sijja kozesa generator ngeri gye tulina essente z'omuwa omusolo katukole kiri everlasting tukozese solar. Lwaki aba opposition nekiri rudimentary kubanga oyagala okunyagula ssente z'omuwa omusolo naye eyo Parliament yonge kuwadde akawumbi kalamba gwe okufuna generator amasannyalaze lwe galivaako kubanga mwe temusobodde kukola ku energy mu Parliament. Emulago waliwo omuntu ali mu kufa essaawa zino naye ng'ekimutta tali kuli masannyalaze tewali kyuma ekiri wansi we$5,000,000. Bw'ogenda Emulago n'ova wano n'ogenda ku emergency we batuukira tulina emergency gye bateekawo eremereddwa okukolebwako lwa billions 20. Gw'oli mu kuyisa billions 25 mugende muzigabane
muzegabanye. Kakati bw'onatwala parliament n'ogitwala eggulu, MP w'e Kabale mugenda mubala mutya sente ze mugenda okumuwa ezimutambuza. Kuba waliwo standard ebala sente buli MP zalina okufuna ng'ajja mu Central. Mwami Mufumbiro nga tetunaba kutuuka eyo yonna, lwaki aba opposition mu boycottinga ebintu ebisinga parliament byeberesa? Eyo si boycott. Ekyo just kuteeka mu logic. Nga tetunaba kugenda ku sente zigenda kubeera nga zisaasaanyizibwa. Kubanga si za Mongo, za Munnayuganda. Olwaleero amaduuka magali. Naye era n'Omunnayuganda yandyagadde okubeera ng'obuweereza bumusemberera okumpi. Gwani akulimbye nti ebiteeso buweereza. Bakole malwaliro batule mu parliament omunansi nze bwe nnondo omubaka wa parliament. Okay? Mulowooza okunteseza ku ddwaliro. Mwadde obwongo bwange agenda nkiikirira eri gye situuka. Abantu baagala okulaba eddwaliro. Abantu baagala okulaba nga obuli bw'enguzi butuuliddwa ku nfeete. Toyinza gamba nti ogenda kuteeseza abantu eri gye bali. Naye nga n'okugenda gy'ogenzeeyo osaze lukujjukujju genda banyagululayo obabbireyo. 5 billion zigenda kukola ki? 5 billion zigenda kukola ki? Era mu regions ezo mulinayo capacity ya hoteri esobola okusuza ababaka ba parliament olukaaga, esobola okubeera ne manpower erabirira abantu olukumi. We don't have that infrastructure. Ekireesa abantu wano parliament ebyo byonna lwaki babikola okugezaako okudduka ekibambulira. Naye nkubuulire bajja kubakubirayo. Mujja kuwulira nti ababaka ba parliament babakubidde mu region emu kubanga obunyaguluzi bwe baliko. Eno parliament ya Anita Amongo yesinza okunyagulula eggwanga Uganda mu lukujjukujju bayise billions juzi mu business committee eya parliament. Nabbanja yavudde mu lukiiko olwo ng'ekimujja mu lukiiko olwo Anita Amongo ne banne bali mu kukaayana bali mu kuyisa ssente through the office of the chief whip mb'okwempawalinga ababaka ba parliament ba NRM. Nabbanja n'agamba ebyo bya gavumenti ezo ssente zange nze nno zikozesa. So bino byonna bya buli bwanguzi. Bano si bakulembeze, bano beetaaga okuboola, bano beetaaga okutuulibwako ku nfeete kubanga eggwanga bali mu kulinyagulula. Bw'oba ofaayo ng'ofaayo ku bantu ezo biliyoni 2 tumaze okutegeera nti Anita Amongo muziina muziteeke muzalocating parliament eri responsible for appropriation. Okumanya nti bw'oteme nti parliament yezuula nti ekisambi kigende Busoga, ekisambi kigende Mwankole. Kakati bano kifo ky'okugamba nti ekisambi kigende Busoga, kigende Mwankole, kigende Mambuka, kisigale mu Central, Anita asosette mako ye waayagala kulya. Kakati ebyo bye bali mu kukola basala lukujjukujju kwongera kunyagulula bannayuganda mu ngeri y'ekifere. So parliament ebyo byekola ye characteristic ya Anita Amongo, ye characteristic nga bwe yali mu Centenary Bank kubanga mu Centenary Bank gwe walabako congratulation message ng'afuuse speaker from Centenary Bank. This one is a renowned mafia from all of her path. Waitidde, she's a mafia, she's a destroyer, she's a messer. Era yo parliament egenda kubeera more messed up than you have ever known. For these years, for as long as Ugandans have not risen to the occasion, ng'abaana abato bwe basituse ne tugamba ekimala, we must have people take accountability. Gwembuulira mu nsi ki omuli omuntu nga ye mukulembeze namba 3 ow'eggwanga ne bakeera ku makya ne bakwata ababaka ba parliament mikwano gye n'agenda mu district gye bava n'agamba bannange kituufu sise namujju mu babbi tabadde tannalabika naye obubbi bwe abba n'alya nammwe ffe tukkiriziganya nnyo n'omuntu abba nammwe n'abaleeterako otafire yabigaana. Okay, tukyali ate mukwano gange omulungi n'omugezi wa NOP w'ekitiibwa Alex Waiswa Mufumbirwa tubalabyeko nga mutambula eggwanga lyattu Uganda nga muli mukunga. Bizibu ki by'osinza okutunuulira biri mu ggwanga ebisinga okuluma abantu era nga NOP musaze magezi ky'okulaba nti mubimalayo? Obusosoze kuba bw'ogenda mu mambuka osangayo abantu nga bamanya ge gamu. Obusosoze, obulyake, ekyokubiri eggwanga Uganda balibba. Toyina wosanga kintu kyonna. Kubanga bw'ogenda oli bw'awulira nti abatukulembera bagamba bava Mbalala, tugambe Mbalala oba Western Uganda. Kikuwa ekifaananyi ekikulowoozesa nti Western Uganda watemagana walinga ggulu.
naye bw'otuuka mu Western Uganda ate osaasira abawangalira mu Western Uganda kuba ate bo bajogeddwa nnyo ebintu byabwe babibanyagako in impunity babalumisiza obwavu nga babasiga ekifaananyi nti babayamba okuba nti be bakulembera e Kampala. So obujjanjabi omuntu aba ne kookolo ng'alina okuva e Kabale ajje bamujjanjabire e Mulago. Kati tugambe nti buli district buli lunaku esindika abantu 10. Kitegeeza mu Kampala mujjamu abantu kifo ky'okugamba nti palamenti eya Anita Amongo omunyaguluza Anita Amongo omubbi Kondo Lukulwe okugamba nti egenda kuteeseza Gulu egende eteeke eddwaliro lya Kookolo Gulu bajja kumanya nti palamenti eno eteesa naye yali mu kwesitula agende Gulu anyagulireyo obuwumbi 5 nga yeerabidde nti eriyo buli lunaku omuntu ava e Kabale ng'ajja kumujjanjaba kansa Mulago n'aba ng'asula kabalaza byenjogerako mbadde mbiraba okumala kumpi omwaka mulamba. Okay, kati ffe ebiri mu ggwanga bw'otambula era ekitulemesa okuba nti tutambula lwaki batugaana enguudo embi amalwaliro lack of infrastructure kati oli akugamba nti bagenda kutambula oyinza okugaa nti ogenze ivo namba n'ofunayo woteeri ababaka mwe bayinza okusula teriyo and that is the government. Omwami Minister wa Information Chris Baryomonsi bwe yafunira ekiziyiro mu West ewaabwe eyo balina kumutwala mu helicopter naye n'akalwaliro we bamusookeza bwe bamusookeza nga bw'okawangalamu ofiirawo olw'enfaanana yaako ko kaali kafadde akalwaliro. Kakati kifo ky'okwonoona sente z'omuwoomusolo bwe tubadde tutalaga eggwanga tulina okuddamu okukola okwekufumiitiriza tuddemu tunulire what are our priorities as a nation. Mwami Mufumbirwa nga tuze ku nsonga endala tulabye ba members ba FDC bakwatibwa era ne bavunaanibwa tulabye nga n'abanupu babadde nga bafuluma eggwanga nga namwe mbeera ne meetings ezo kiki kyokyogerako ekyokubeera nti aba FDC bakwatibwa ne bateekebwako n'emisango? Ekisooka ezo that is international relations. Simanyi bwe baba bazza omusango e Kenya bandibadde bavunaanwa Kenya naye ekyokubakwata ate ne babawa abaawano that is a diplomatic question. Waliwo diplomatic question. Ekyokubiri Uganda ne Kenya omuntu yenna kati nga wano ndaba poliisi nalabye oba Rusoke mukwano gwange Rusoke ng'agamba nti babasanze Kenya mu lukiiko. Kenya twasayininga endagaano eya East African Community Cooperation era bwe mba ngende Kenya seetaga passport neetaaga ID eraga nti ndi Munnayuganda mpitewo buyisi bye twakaanyaako. Kakati bali mu kukwata abantu nti mwe mwazze mutya Kenya mujja mutya abangi ne mutuula mu lukiiko nga twakaanya nti we are East African ffenna tuli omuntu omu kubanga mwayisa nga mugamba nti tunoonya katale kanene. Kakati okwata otya omuntu oba agenze ku byabufuzi oba agenze ku byabusuubuzi kubanga engeri gye twagatta wamu buli muntu waddembe okujja wano n'akolerawo kyayagala kasitaba nga mu East Africa. Kino kiraga kifaananyi kye democracy. Wano tewali democracy, wano tulina bayeekera. Saagala nze kugatta bintu bibiri bano bayeekera mu batuume bano bawambi bano these ones ne bwe baali bajja bagamba when we captured the power bwe twawamba General Museveni bw'abajja yagamba when we captured the power bwe twawamba eggwanga eritaali lyaffe because tosobola capturinga kikyo. You can sinza kaira kumatalinga nti have captured your phone. Kakati okukapturinga capturing singa eribadde lyange so adi capturinga naye eriryo ndinyaga. Kati abanyaga eggwanga tebaayinamu lesoni n'emu ya demokrasiya kyobolaba naye okubeera nti tugenda mu kalulu era tulonda otegeeza ki bwagamba nti bwe baanyaga gwe tomanyi nti n'eggulo ly'abalamu baanyaza kireewo kivumbi. Abademokrasiya b'oyogerako abo bajeno Muhoozi Kainerugaba abakulembera amagye be bamanyi ono yafa atya Rita Nabukenya, be bamanyi Franka Senteza yafa atya yali koloti y'amagye ne namba kweri. Kakati tewaliwo demokrasiya wano tewaliwo kibayita demokrasiya wano waliwo military rule enfuga ey'amagye.
tweyanziza nnyo tweyanzege bwe tutyo ate mukwano gwange mulungi bwe tukoledde waneeno Makerere Kavule ate nga tubadde n'amyuka omwogezi wano w'ekitiibwa Kayiseewo. Bannaye njagala gamba abantu abali mu magye ga Uganda ebikolwa bye mukola nga bakama bamwe bamuhozi babatumye bikyamu era mu mateeka buli muntu asobola okusasulira kyakoze ate mu nsi muno tuwangaala nnyo kubanga wanewandege waliwo omusajja Haji bamugamba nti yalisa abantu siripa kataliwo kugwamini nti yalisanga abantu siripa oba balikadde oba ali awo Wandegeya taliwo. So mwabalowooza nti muina power ne musiyaga abaana ne mukwata abaana ne mutta abantu ne munyaga kati mwakute kivumbi ne mumuvunaana nti lwaki yakuuma nnyo Kyagulanyi ne batata Kyagulanyi. Ebintu ebyo bye mukola bikyamu era ensi batunuulira n'amaaso aga at one time you will pay. Wano waliwo omusajja wano ku bbiri yakuba emmotoka ya Besigye baali bamuyita Gilbert yakuba emmotoka ya Besigye nga bwamufuuyira Kamulali naye olwaleero yagwa eddalu ali eyo bamuteeka mu poliisi balabirira mulabirire bafulumya mufulumye olw'ebikolwa bye. Katugendeko ate mikwano gyange abalungi mukummulamu okwo ate abali mu studio bajja kubeera nga ate babongerayo. Nze bampita Ashanabs Jackie Fashions on my outfit tujja kusisinkana olunaku lujja kubeera rancha mbeere bulungi mweraba.